Nsubira wiiki wagitandise bulungi era nga weziweredde saa 3 ez'okumakya okusinziira kwa lipoota gye twafunye tulaba nti Soroti yawezeza millimeters 9 n'obutundutundu 9 so ng'ate Tororo yawezeza millimeters 6 n'obutundutundu 6 olwo Arua neweza millimeters 4 n'obutundutundu 6 kadde kalipoota y'embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago mu biseera eby'okumakya saako n'olweggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bibadde bya kiddedde era nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gusenvulidde ddala ne gudda mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula enkya ku makya tusuubira okutandika n'olunaku n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi naddala eyo mu buvanjuba saako n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale olw'ebyo ebimu masekati tusuubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu wabula olw'eggulo tusuubira embeera eno ogenda mu maaso era ng'ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba nga n'ebbugumu tuyisuubira okutuukira ddala ku degrees 30 eyo mu Kotido so ng'ate ensozi ez'Ekabaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 22 so ng'ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 26. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Nairobi tukisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 22 so ng'ate London tusuubira okuba n'ekiddedde nga n'ebbugumu Beijing lijja tuukira ddala ku Celsius wansi wa 0 obutundutundu 2. Sigala nga yekumira ku TV yo sigadde ndi Agnes Nalukwago okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga yebirambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo wabula kubiriza gwena naddala ebitundu ebyo eby'omu buvanjuba okutambula ne umbrellas osobole okwewenya enkuba gye tusuubira okutonya. Sula bulungi weeraba.